njagala kusaba abaami bonna oba abasajja bonna basembere kumpi mu bbaluwa y'olunaku olwaleero. Nkusabye busabi obeerewo kubanga bbaluwa eno yaffe nnyo. Tegobaamu bakyala naye ngambye nti etukwatako nnyo. Bw'oba omulina omwami oba muvubuka, ddala abavubuka mwenna beerawo kubanga bbaluwa eno nkulu nnyo eri gye tuli. Ate n'ebigambo ebinaddirira ng'ewedde byonna byaffe. Olunaku lwajjo twasomye ebbaluwa y'omwana omuwala gwe twazadde. Omwana ono omuwala njagala kwebaza nti munnange waliwo ate emikwano gyaffe abaawulidde nga kyansonga okubaako akasente ke badipostingayo nga bwe tuyiiya n'okusala amagezi. Nafunyeyo abantu bali 7 era njagala kubeebazaako abatuweera omukisa. Prime Radio mwebale nnyo kye mukoze, mwebalire ddala Katonda abaddizeewo. Katonda abaddizeewo ddala ne Prime Radio. Katonda agiwangaaze. Mwebaza nnyo taata, weebale nnyo, weebaliza ddala, weebali Katonda akuumu. Bwe nabadde ntandika nagambye nti abavubuka, abasajja, abaami, puroguraamu eno ey'olwaleero yaffe nnyo kubaako bitwongera okwejjukanya, okweteekateeka ate n'okulaba obuzibu bwa weebuli era tutandise bwe tuti. Ndi musajja mukulu kaakano aweza emyaka 69. 69 newankubadde embeera enyigirizaamu emyaka oyinza okulowooza nti ninga mu 80 naye ng'emyaka gyange emituufu gyegyo. Emyaka gino nkimanyi gibeera gya kuwummula ng'abantu baawummula emirimu egy'enjawulo era nga balya ku ebyo bye baateekateeka mu biseera byabwe bye baabeerera n'amaanyi. Myaka giba gya kwebuuzibwako, myaka giba gya kuwa magezi, myaka giba gya kubeera nga olera ku bazzukulu, myaka giba gya kwagala kukusanyusa, myaka egyandibadde tegyetaagamu buzibu bwonna. Njagala kwesimbisa bannange abali mu myaka egyo naye nga byenjogeddeko bwe bali kale nga balina emirembe, kaŋŋambe nga balabirirwa oba nga bafiibwako oba nga tebalina kukakaalukana nnyo okuleka nga beebaagadde. Njagala kubeesimbisa kubanga nze si bwendi ate nga sina gwe njja kunenya okuggyako nze nnyini okuba nga neenenya nzekka. Mukwano gwange agamba nti nina obulumi bwe nina era oluusi bwe ndowoozaako ebitakyasoboka ti singa mbadde nsobola okuddayo mu buvubuka nandikoze bingi nnyo olwaleero bye ndejjusa. Akagambo ako njagadde nnyo omuvubuka akawulire. Simanyi oba alina ebimubuzaabuzizza n'atawulira kubanga ono alina gy'ali ate naawe olina gy'oli naye yeegomba w'oli kubanga gy'ali takyasobola kukola gwe by'okola, takyalina maanyi nga g'olina. Kati kyava agamba nti singa abadde asobola okuddayo mu buvubuka yandibadde akola bingi, ekitegeeza nti waliwo gwe by'otakola by'oyinza okwejjusa ng'ono byejjusa kaakano gy'ali. Nsaba ako muvubuka yenna ali eyo ako sooka obeeko wokasonseka. Tiwaliwo ekiseera eky'okwejjusa emyaka gyo gye wayonoonera mu bintu ebiyinza okuba nga tebyakugasa bwennengeranga munnange ono bw'agamba. Katweyongereyo. Nange naliko mu kiseera eky'obuvubuka era nzijukira bulungi nnyo byonna ebyakolebwa mu mbeera y'ekivubuka wonna we nafuukira omusajja naye nga kiseera kyange eky'obuvubuka
era nasomako saagenda wala nnyo naye nga kinasomako kyali kimala okutuuka ku byendali neetaaga okutuukako. Nalina omukisa mingi, nalina omukisa ogw'okweyongerayo naye saasobola kugukozesa olw'ensonga zisijja kunnyonnyola nnyo. Munnange agamba nti sisobola kubuusabuusa oba obutayogerako nti nalina emikisa mingi obaolyawo gisaayanguira naye nga nagifuna, era n'egimu ku gyo nkyagina okugeza nalina omukisa gw'okubeera omulamu bulungi, saali muntu wakulwalalwala. Bafubuka ennaku zino balwadde ebirwadde ate abamu biba byereetedde beepikaapika ebidagaladagala, banywa ebidagaladagala bibasanga ku makubo, balya bubi, bavubuka balwadde. Naye bano bannaffe abaakula emabega eri baakulanga ng'agambye nti teyafuna nnyo ebyo byakulwalalwala. Era nafuna omukisa gw'emikwano gya kitange gyaliwo ate nga tebaali bubi, era nga nsobola okubeebuuzaako weewaawo nti saagukozesa bulungi. Ate nemba n'omukisa gw'okufuna emirimu. Nze emirimu nagobanga migobe nga ninamu gyenkola ne gyesikola, naye ng'emikisa gyekukola gy'emirimu egyo nagifuna era sisobola kugyegaana. Nali musajja ab'omuvubuka eyagala nnyo embeera zino ez'okukyakala ezo nazaagala nnyo, era omumwe najja abaana abawera mu bakyala abasukka mu omu. Awo natwalawo obudde bungi awo mu mbeera ey'okusanyuka ey'okukyakala, natwalawo obudde obuwerako, sijja kulimba, era n'ensimbi bwatwala nnyingi ezitalina nnyo kyenyinza kulabako nti zeezeno. Embeera ezo zaatwalira ddala akasente akawerako, naye nga tewali kyenyinza kulaga nti kikino. Nali muvubuka wa kiwago ate alabika obulungi, era yagala okubeera smart ennyo, ate nga njagala nnyo ebyebbeeyi, era abaali bandaba baali bammanyi ng'omuntu alina ng'omuntu w'ebbeeyi, naye kyamazima nga bw'otuuka ku gyensula toyinza kukkiriza nti yoona ayambala bw'ati. Ensimbi zange naziteeka nga nnyo mu ngoye, ate engoye ezimu yazikanga, naye ng'awaka w'ensula okuggyako abange bokka be nali nga nsobola okulagayo, naye nga si buli muntu nti atuukayo kubanga tewaali walungi. Naye mutera okubalabako eyo gye muyitira oba gye musula, abavubuka ng'alina essimu ya sente mpitirivu, girabanga ssimu ayambala nga tojja bw'ogitunuulira n'ogamba bannange ngoyiziza ayambala ng'omulabanga, naye abamanyi akazigo we yeefubitika. Ate oluusi bw'otuukako munda kale ono kyagamba nti naye bw'atyo bwe yali ddala mu mbeera eyo. Kale munange agamba nti nakulambulanga n'obusumuluzo bw'emmotoka, era nga bwenkutuukako oyinza okulowooza nti nina wendesa emmotoka, naye nga galinga masaali. Saagala masaali. Ebyo nambyogera kubanga njagala kubaako bendabula baleme kwonoona budde mu kiseera eky'okwezimba n'okukola. Ako kawulidde nagambye
njagala muvubuka gwoterere va ku TV. Ebigambo bino byogenda okuwulira bonobo bitaddeko omwoyo bigenda kukuyamba okutunula mu biseera by'omu maaso. Unaayogera ali mu biseera bya mu maaso naye awanjagala ebiseera ebyayita gwe byolimu. Kati sooka ove ku TV, sooka ove ku bikutawaanya, ate njogera n'omwami ali awo obeeko tubeeko ensonga zetutunuulira eri munnaffundo zaagezaako okugamba. Kaakati agambye ebigambo ebyo simanyi oba obyolidde muvubuka gwe nti ayagala oleme kwonoona kiseera ekyokwezimbiramu ate era n'okukola. Agamba nti ffe twayonoona obudde bwaffe bungi mu bitaatukolera. Agamba nti mu bitaakolerera bukadde bwaffe. Okay, ffe twayonoona obudde bwaffe bungi mu bitaakolerera bukadde bwaffe. Ako kawulidde kiseera kyolimu kyakukolerera nviirizo njeru. Tetwafuna kulabulwa nga mmwe kwe mufuna kati nga kuno okuli ku leediyo. Wulira ebigambo by'ejja okwejjusa. Tikale ku leediyo baayogeranga naye nga ndabanga ekiseera kikyaliyo nga neetunuulira nga nkyali muto nga neetunuuliranga naye nga baabyogeranga bamawejje baabeerangako ku leediyo abakubiriza ebyenkulaakulana baabeeranga. Taagala bwejjuse mukwano, taagala bwejjuse ensonga lwaki embeera eno weeri. Era nsaba owuliririze ddala ebbaluwa eno bw'eneebanga ewedde omu ku bakugu be tulina mu kkanisa muno ate abamanyi ate nga musumba ate nga dokita ate nga litayali mukulu Pastor Dr. Kakembo omwaka gwali gwa 2024 oba njagala kwongera kujjukira abasajja bonna bwe baakuŋŋaanira wali ku Adventist Center nga FM bwe bayise bakoledde enteekateeka ne bajja abasajja abayitirivu obungi. Tetubeerangako nalukuŋŋaanya abasajja abayitirivu bwe batyo nga be twafuna. Ekizimbe kyonna ne kijjula n'ebweru ne wajjula n'emmotoka ne zijjulaawo n'ekkubo lyonna lyonna okuva eri waggulu ne zijjula. Tetubeerangako nabo bajjumbira naye ate baafunamu nnyo. Naye waliwo ebigambo dokita ono bye yayogera okweteekerateekera ekiseera kyo eky'omu maaso eky'obukadde eky'obukulu. Njagala onzikirize bwe tunaatumaliza puroguraamu eno ebigambo ebyo gwe yaliyo wejjukanye olabe wootuuse ate aliyo ofuna omukisa ogw'okuyiga. Kubanga olwayo tugenda kuyiga ng'abaami, tugenda kuyiga. Kaakati munnanga agamba bw'ati waliwo emirimu gyalingako ssente nga nnyingi naye nga tulabanga egiswaza era nze omu ku balabanga ng'egiswaza era nenkola nga buli mulimu bwali buvaako obusente nga butono naye nga bunkumbira mu buyonjo okubeera smart ne mu ngeri yo y'ekitiibwa. Banaatulaba batya? Embeera eyo gye natunuliranga banaatulaba tutya nga tusuubula mukene. Waaliwo abaali bamutwalanga e Kenya, omukubo yali mukwano gwange era bwe twali tulina okugula bizinesi eyo neŋŋaana. Kati ate bwe bamusuubulanga nga bamuweereza e Kenya okuno kwe baatandikira ne balanda. Kati bamu ku bagagga abamu ku bagagga abaaliko obugagga abamu bwe bali bwegagga bwabwe nga Bansuubuga, Samoa, Bansamba Kofi, abo be twalinga nabaabo baalinanga emirimu gye bakolanga gya bukyafu naye nga girimu ssente. Naye ffe twagigaana nga twagala obulimu obutukuumira mu bwa smart n'obutiibwatiibwa bwaffe.
oba nakati weebali olinga anyooma emirimu oba weebali nakati singa ofuna omukisa n'owulira ku basajja abagagga n'olaba gye baatandikira n'abakazi abagagga n'olaba gye bavudde oyinza okwewuunya bibanyumya bye baatandikiramu ebyabatuusa awo oli we bali gwe weeyagala okubuukira oyinza okwewuunya nafuna omulimu era nkozeeyo agamba nti nakolayo emyaka gyonna egy'amaanyi gange ag'ekivubuka mulimu gwe nafuna era nga nakizula luvannyuma nga n'obuvunaanyizibwa bungi bunkedde nekimpaliriza okulyoba ku mikwano gy'abamuzeeyi abo abaali balina we bakola nensobola okubeera nga nfuna omulimu gwe nandiisa ogwenkalakkalira kaakati munange agamba nti kituufu nsimbi mu kusooka we nazifunira zaali nnyingi era nga zisobola okukola ku bizibu byange ebitali bimu naye gye neeyongera okubeera nga nkola ate nezirabika nga zigenze zikendeera nga nziraba nga ntono olw'obuvunaanyizibwa obungi mu bintu ebitali bimu bizaali zigabana. Ekimu ku bintu bye nasanyukira mu mulimu guno baali bampa ennyumba ate nga bampa n'obujjanjabi siko nde babukuba famire yange abatonotono ate nga obujjanjabi bulungi mu malwaliro ddala ag'ebbeeyi. Ekyamazima nimba nga saafuna nnyo kujula mu kiseera we nabeerawo bwalinga mukko n'obuntuntu obulala bwalinga butuyimirizaawo n'okutusanyusa. Omulimu guno nagwo obudde ate bwonna obwange era nengukola mu bwesigwa nenguwa obulamu bwange bwonna newetabeerawo kegamba kaseera konna kenyinza kulowoolezaamu kirala okuggyako okulowooleza omulimu gwange ngukole nga ddala gwegwo werubi ndalowoozangako njagala okubitandika nga byange projects naye ebyo byajjanga ate nemba nga mbyongerayo nja kubikola omwaka ogunaddako nja kubikola tene sente nazo nga teziwera wekola kino kola kiri kati nga obudde nabwo kyamazima bwambulanga obuyinza okukola ebintu ebirala ng'obudde bwonna obusinga nalinga mbumala ku mirimu gy'abakama bange bano. Ekyo kyammalirawo ddala nzenna nemba nga sina kirala kyenyinza kukola. Nalumwa kubanga saabirako n'abaana bange ate baaliwo ate baali ba mukyalo omu naye saabawako ku budde ate n'abakyala bennyini ono gwe nabeerako naye mu kayumba enaako omulimu ate oluvannyuma nemba nga sikyabeera naye oyo kale naye saabira nnyo nabo nnyo saabira nabo nnyo. Nalabanga kyansonga nkuze okubeeraawo nga siina omuntu wayinza kunsanga nakirowoozaako nga kikulu ekyo kyanzijira era nenkibaka nga ndaba bannange bajjayo looni ne babaka ebintu byebakola ne bagenda nga basalako ssente mpolampola ate ne bamala kyasooka ne kinkalubirira nga ndaba akasente ate bwe naakazza mu kugira ate naye bwe nalaba bannange abaali beegasse ne bagula obutaka ne ngamba nange kanzikirize era ne tubaako obusente bwe twagirayo awamu nange ne mbaako akataka kange ke ndagula. Ate ekyo kyansanyusa nnyo nga mbaze okukagula newankubadde nga nali nkitidde nali sikyagadde era nawalirizibwa buwalirizibwa bannange
naye naliraba nga ate ekintu ddala kyakola era akataka nga bwe kali nawalirizibwa nga wayiseewo akaseera nga akataka ako kali nyine value kwegamba keyongeddeko omuwendo nempalizibwa okutundako ku akatundu nenzijjamu nenzijjayo looni nenzimba wakayumba kwegamba kati awo nga waliwo woyinza okunsanga naye akayumba kenazimba kaali katono era nakassa bbalibbali nga wakati wano ngenda kuteekawo ennyumba yange ddala ey'amaanyi ey'amaka buli omu wanansanga ekyo kikyali kiruto kyange era yali pulaani yange gyentandise okubagako nti bwe ndimalayo looni ng'ate ndaba bwe ntandika okuzimba ennyumba ennene. Nali sindaba kumalayo looni nengenda nfuna ekirwadde kyava ku kukola ennyo obutawummula kusinziira ku mirimu gye nali nkolaawo. Ekirwadde nekimpisa bubi. Ekirwadde kino kyanditiramu kuno okunafuwa naye najjanjabwa kubanga obujjanjabi bwaliwo ate nga bwa kampani bwa bwereere bwa kitongole nengenda nga ndabika nga atereera n'amaanyi gagenda gaddamu era nga nsobola okukola emirimu kyange obulungi era nga ntandise n'okuteekateeka okulaba ng'emirimu giddamu okutambula bulungi. Bansimba ebbaluwa gye bansimba yali ennyimiriza ku mulimu nga n'emyaka egyange gyali gikyabulayo nga 9 egy'okunkaddiya ku mulimu oba egy'okuwummula ku mulimu waali wabulayo nga 9. Abasajja nga tebasaaga ne bansimba ebbaluwa eyo gye saasooka kukkiriza nti ddala bagiwadde nze. Bagenda okuŋŋamba okumpa ebbaluwa nga n'ekifo kyange baakisikiza dda omuntu ate nga muvubuka kyokka bye nagenda okwetegereza nga n'omusaala gwe baali bamuwa gwe bagenda okumuwa nga gukubisaamu mu gwe babadde bampa emirundi 2 kyokka n'ennyumba yennyini gye mbaddemu nga bagenda kugirongoosa bulungi nze bye nasaba mu kiseera kyange birongoosebwe n'ebitalongoosebwa kati nga bigenda kulongoosebwa n'okukirawo nze nga maze okuvaawo ng'oli ayingira omwana kumpi gwenzaala muvubuka ddala muto. Obulwadde bwaddamu obwali bugenze nga buwona obulwadde bwaddamu. Nalina ebibuuzo n'okutuusa leero ebikyanzigira. Ebibuuzo byali bingi ebyanvirako okwongera okulwalira ddala. Amaanyi gange gentadde mu mulimu guno, ebiseera byange byentadde mu mulimu guno, amagezi gange gentadde mu mulimu guno, obulamu bwange bwonna bwentadde mu mulimu guno. Bwenti bwensasoddwa. Bino mbyogera nga waliwo bye byatuukako. Abamu obulamu bwalema obugumiikiriza embeera eno kubanga bwali tebwagimanyiira era twabaziika. Abamu weebali naye obulamu tebwasigala kyekimu. Ebirowoozo bino byanzigira nga ndi ku kitanda. Kiki kye mbadde sikola bulungi ddala? Bulijjo mbadde empaanibwa nga ndabika nga akola obulungi nga ne bakama bange banjagala era nga bakiraga. Naye kiki ekiviiriddeko okumpisa
yayisa bwenti. Sente ezaali ez'akasiimo ze bampa ate nazo baali bazisalako ezaali zikyammanjibwayo kalooni akaavaayo kati ng'obusente bwasigalira ddala butono ddala. Embeera eno yantabula n'ensookaŋŋana n'okugitegeezaako omukyala okumalira ddala ennaku eziwera nga mpulira nfa nakyo. Sikikkiriza. Naye nagenda okulaba nga nfa kwe kumuyita ne mugamba nti byojjanjaba ekyamazima si bulwadde. Si bwe bugenda okunzita. Ekigenda okunzita kyekino. Ne mwanjulira ebbaluwa ne mubuulira byonna nendaga obulamu bwange obw'ekivubuka amaanyi gange gonna gentaddemu bwenti bwensasoddwa. Nabyogera nga n'amaziga ganvaamu. Omukyala ono mu bakyala bali abasatu si ye yali asinga obuganzi okuva emabega eri. Ndowooza kaŋŋambe gwe nali nsinga obutayagala. Nali nsinga obutayagala mukyala ono. Naye ekyewuunyisa ate ye mukyala eyambeerawo mu bulwadde ne mu kaseera ak'obuzibu. Era mu bigambo bye namugamba yandaga omutima ogw'enjawulo. Bwe yategeera bino yanziramu mu mbeera eyankola obulungi ennyo. Kwegamba bye nali ntidde byayinza okukola oba byayinza si yabikola. Naye yaŋŋumya bunyugumya n'antegeeza nti naye Mukama ajja kutema ekkobo. Ekyo ekigambo sirikirabira. Mukama ajja kutema ekkobo. N'agezaako n'okumbuulirira. Abakyala abo. Bakoze bulungi abasajja abazze basanga obuzibu. Ate waliwo ababattidde ddala. Waliwo n'ababaleetedde ebizibu. Naye nze njagala kwebaza ku bano abalinga ono. Omukyala ono ye yali yasooka. Namufuna muto. Bwe yafuna olubuto bazadde be ne bamunsibako. Era n'embeera naye si lwakuba nti nali mwagala kubeera naye bubeezi. Era bambi nenfuna obuzibu naye kubanga nali simwagala. Era nze nafuna be nali njagala. Be bali abakola omuwendo guli ogw'okusatu. Namujooga sisobola kukyegaana. Naye ate teyanjooga. Saamwagala naye ate yanjagala. Namukola bingi naye teyanziriza. Bannange. Mbatumiddeko abakyala bali bwe batyo. Bali sijja kuboogerako kubanga nabo gye bali nkolagana yaabwe n'ebirala sijja kuboogerako naye njagadde kwogera ku ono. Bino byonna omukyala ono mbimulabamu nga amaze kutuuka mu buzibu. Nga yaaliwo ate nga si gwe gusoose. Yaaliwo n'ankolamu omulimu. Era mu kiseera kino nafuba okulaba nga mukomyawo mu mbeera ey'okumwegayirira ansonyiwe olw'ebyonna ebyaliwo emabega. Nga njagala abyerabire era ntandika okunyumya emboozi ezimukomyawo zayagala. Nga njagala aveemu kiri ekyokubeera nga oba njagala ebitali bya ddala njagala engalo li bwe kyali. Nga kwegamba nafubanga okulaba okumuwaanawaanako okwogerayogeraku naye nga njagala kumukomyawo abeere ddala nga ddala bambi kyemulabyemu kati nange mpulira nga ati gwe njagalira ddala yekka bw'ati naye abeere ng'ekyo kyawulira mu nze. Omu ku bakyala bange abitegeera bino. Kati ye bwe yabitegeera ate n'atabuka. Bwe namunnyonnyola era naye nga obulumi bwe nnina nga bunnyongedde n'okundwaza. N'atabuka
bakama bange mu kampuni gye nali nkolera mu ngeri y'okwagala okwekalakaasiza ddala era nga n'enteekateeka yaabwe yali yakugenda ne ku mikutu gy'amawulire nga boogera bingi naye bwe baatuukayo bakama bange ne bampita nabo ne babayita abakulu tuleko mu nsonga era bwe twatuula ne bambuuza abakulu ne bannyonnyola obulumi bwe nnina ne mbannyonnyola nga n'amazika gampitamu kwegamba nga ndaga nti tewaaliwo bwenkanya kakati bannyonnyola nga kye bannyonnyola kyekibeera mu mateeka era nga kyekituufu ddala kye baakola nga balaga nti kyekituufu ddala naye ndowooza olw'obuntu bulamu n'embeera gye nakolera nga okubanga ekyamazima nakola mu bwesigwa nakola nawaayo maanyi gange nawaayo obulamu bwange kakati ndowooza baakwatibwamu kafansonyi ate n'obutayagala bano kugezaako kwekalakaasa oba kugenda walala wadde nga tebaali na musango ne batugamba nti bagenda kubaaga kasente ke bagenda okunfunirayo era ne batuwa olunaku olw'okudda akasente ako kongerwe ku kasiimo kimu ku bintu ebyatusanyusa ne tuvaayo nga tuli basanyufu. Njagala kukwebaza mukwano gwange yonna gy'olinga okola omulimu n'obwesigwa obwo bukuumire ddala okutuuka ku nkomerero mu mirimu gy'okola. Kaakati agamba bw'ati mukwano gwange. Olunaku lwatuuka ne tugendayo era ssente ne bazitukwasa baatuwa obukadde 12 bazinkwasa era ne neebaza ne bannange betwali nabo ne beebaza ne tugenda ne tuvaayo. Omanyi nti ssente ezo ze zaaviirako famire yange okwabulukuka, ze zaaleeta obuzibu obw'amaanyi ennyo. Tewaliiwo kantu konna kenyiza kugamba nti ensimbi ezo zaakolwamu kino okujja ku kugamba nti zaasajjula ne zoonoona ne zitabula famire yonna. Era oluvannyuma lw'embeera ezizibaawo zisajja kunnyonnyola neesanga nga nsigadde mu bbanga. Esanga nsigadde mu bbanga era oluvannyuma lw'okulaba nga ndabika ngalekeddwawo ate n'ebyavaamu tebyali birungi ddala ate nga n'okulwala nyongedde kulwala kumpi n'okukongobalira ddala. Nze naaninga ow'emyaka 8 oba 9 nayagala nkwate ku kataka kange ntundeko ko katono nsobole okufuna ensimbi ez'enzijanjaba n'okubaako bwe nnyinza okukolaakola. Naye munnange agamba nti abaana nga bali wamu ne bamaama bwabwe naddala bali abakyala 2 bantabukira era ne bagaanira ddala era nga bibavaako obuzibu. Bannemesa okutunda baagala kimu okusinziira ku byebaddewo n'ebizze byogerwa nfenveewo bo basigale mu ttaka eryo lye nagula. Mpisiddwa bubi ddala bye sijja kwennyonnyola era mpisibwamu amaaso nvumbwa n'okulangibwa. Nga n'abamu ku bato bakikolera ddala. Njogeddwa nnyo bambi era ennaku ku myaka gino gye ndimu okuba nga bwe natandise gyandibadde ekyesanyu ate okubanga gy'amaziga gye ndi.
ngezezaako okubaako byenkola bingi okusobola okweyimiriza okweyambayamba bigaanyi. Abaana balina bingi nnyo bibazze nga bannenya ngaabwe saasobola kubasomesa naye nga nabalabirira nafuba era gye bali buli omu alina gy'ali alina kyakola naye banneefuulira nnyo ne bye nakola ne batabirabawo. Abaana bankyawa ate nabo bennyini bakyawagana nabo bennyini tebaagalana tebakolagana kwegamba tuli awo mu mbeera etategeerekeka. Nsaba abawuliriza ba Prime Radio njagala munsabire nnyo munsabire ku baana abo basabire baana mubasabire. Baana bantulugunyizza abaana balina engeri zaabwe ezitategeerekeka bannangira nti ndi mulogo nabaloga ne maama bwono gwe nali nga mpeera naye ffe tetugendangako mu ssabo nze ndi musajja wantu wa Katonda era kye kimpaliriza n'okujja no ku Prime Radio teri yali ankutteko na ddagala teri yali ansanzeeko mu ssabo naye ebigambo abaana bye boogera nzaba musabira abaana bange nzamusabira abaana bange. Nina obulumi mu myaka gino gye ndimu mbandiise bino nga njagala okulaga obulumi bwange munsabireko ate n'okusabira abaana ate n'okulabula abavubuka abasobola okwetereza nga bakyali bavubuka mu myaka egy'amaanyi n'abasajja abasobola okwetereza kati mukikole nga temundaba kutuuka mu mbeera ey'obuteesobola mujja kuba bubi. Nze nsula seebase olw'ebirowoozo olw'embeera gye saasobola kukwata nga nkyalina obusobozi bwayo. Kyevudde nsaba abakyalina omukisa guno mugukozese naye mu byonna musabire n'abaana bange ate mbeeko ne kennyinza oba olyawo kukola kubanga byenkozese bingi bigaanye gasobola okunyimirizaawo. Nina ebizibu bingi byenjogedde ne byesoogedde naye nga mbonaabona okuba nti sibeera mu nju yange nga neeyagaliramu olw'ebizibu ebingi byensanga. N'olwekyo mubinyongereremu amaanyi munsabireko musabire n'abaana bange. Abaana abo naye nabo sobola nabalabirira era abasinga bali ku mirimu. Munsabire sirina mutawana na muntu yenna yanze ntambulira mu Mukama Katonda wange. N'olwekyo mbadde basaba munsabireko mu bizibu byange ebyo naddala ebyenfuna.